Kitalo nnyo kitalo ddala maziga merere eri abazadde b'abaana ku ssomero lya King David Junior School. Abaana bano bafiiridde mu kabenje we babadde munnange bagenze okuba nti nno balambula sayidi zeeyo e Kapchora. Kitalo nnyo kitalo ddala abaana bawerera ddala 23 bo bakakasiddwa nti nno bavudde mu bulamu bw'ensi eno ate era nga kuliko n'omusomesa wa director munnange naye eyafudde. Abalala bakyali mu malwaliro bakyagenda mu maaso n'okuba nti nno babajjanjaba. Era minisita Balamu we yawulidde nti nno munnange waliwo abaana abaddusiddwa mu ddwaliro munnange n'asobola okuba nti nno agendako mu ddwaliro abaana gye babadde babatutte nga woli mu kuba nti naate olaba awo akatambi ako. Naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga basaba gavumenti ebeere nti naate ejjawo okulambula okw'abaana ba trips zino zibeere nga ziviirawo ddala kubanga sikekana akabenje akasoose okubeerawo ne mubeera nga ate abaana bakosebwa nga bagenze okulambula. Bwe bityo nno weebiri ne twagala okuba nti no tusaasirako bazadde b'abaana. Waliwo n'omuzadde afiiriddwa abaana be 3 mu kabenje keekamu. Mukama Katonda tusaba ayongera okuba nti naate agumya abazadde b'abaana bano n'okujjanjaba abaana ate abakyapookya n'ebiwundo. Katubeere nga tukuwa ku butambi buno. Bambi muzadde asindisa omuntu okukebera omwana wo baakyali mulamu azze n'ekifaananyi naye leeta on minisita n'akamutema nti ku lisiti gye baverifayinze y'abaana abafudde erinnya lyayogedde kweriri. Kitalo nnyo. Ovudde Kampala? Mbale. Ubeera? Daddy w'omwana abakazi wange abeera Kampala. Osobola kuweereza ekifaananyi ky'omwana? Noonya olabe, noonya mpola mpola. Oba bali abali eri? Kati okumanya nti wali... What is his name? It's Ian Musitwa. Omwana we erinnya lye yani? Ian Musitwa. Oyo agenze. Uno wano jangu. Uno ali namba 10 wano agenze. So kola ku gamba tata we abaana tulina abaana bakafa baliwo 21 abaana 2 ne director kuba director afudde muzee Tadeo katumulina Kiyimba Nakawesi Lwaksira Musitwa Iyani Nyangake Sendegeya Ochulo Joshua Kamu abalamonya tunagala bane bagenda kuweereza ebifaananyi kati n'essimu eri ku WhatsApp kati ngenda kukooteke ku WhatsApp y'abazadde kwoli ku WhatsApp y'abazadde kale ngenda biteeka kuno jayo mbiteeke ku WhatsApp y'abazadde bamanye abafudde naye nga bali Kapchora abali mu ddwaliro bali waddeko bagenda ate lwaki nkulimba wana bagenda kutereera abali obubi babadenga ngaabi abaana bagenda kutereera balina kati abamu babatesana mu general ward. I have paid today nga bagenda ncha. I resisted payments ever since. Naye abaana bato naye omwana akufuukira ekizibu b'essimu bazijjawa haalo taata kalifere tugenda kutuwa baasa agambye tebanamuwa sente baasa obwongo obugende wa baasa wabujiwa obutuuka yuggwe kalibale tugenda kutuwa nze ntwale wa maama wange manyo mumujjago omwana akuwa ebiragiro kale n'osoberwa nogoba kati nkole ntya ebigenda mu maaso biwulira oli mu kutya okuyitirivu omwana akupinga ali bubi obuuza amasomero mugenda wa. Schools don't want to disclose where they are going. I had to quarrel with the headmistress of the school. Kusomera erimu tumaze kuyombamu nemubuuza naye muli bantu ki temwagala kubuulira abantu baana baabwe wajje balaga. Why don't you clear a room of suspicions if something happens? Bana abaana musomesa basomese si bammwe. Schools have generated a very big problem. Bewadde importance n'esukka bo balowooza balina obuyinza kwaba abaana
subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section. Mu mawulire getufuna munnange ekigambibwa mbu ne Honorable Mpuuga mbu yadduse mu ggwanga lyattu Uganda. Ono mbu kati yeegasse ku Honorable Ssemujju Nganda. Jjukira nti ne Ssemujju Nganda yawandiika n'alyoka agamba nti tagenda komawo mu ggwanga lyattu Uganda. Ki ekibaddusa nze naawe katubeere nga tubikuwa. Genfunye oba matuufu genakafuna mu Mpuuga adduse bannaye kiri Uganda. Ssemujju Nganda ye yasooka yagenda nga agenza okukola ijja teyadda wano mu Uganda okaaba bwoseka. Omusajja Bobi Wine yagamba mujja kiwulira. Kati Ssemujju Nganda yagenza okulaba kalukwaga ali munda bakutte ku matembe n'agamba nze nkyakola kiwano n'abomba muva nga musekeera Bobi Wine mbu yadduka. Ate abakyadduka mukyali bangi okujjako abali 10 tebajja osigala wano naye baaba ono CDF ono CDF kyataatukole. Ssemujju Nganda yayitamu kane Mpuuga yagoberedde. Mpuuga ze mapuuga ebitaano byamulagidde. Kabwanikako kali luddawa? Kabwanikako kali luddawa? Mwalemu okulwanyisa regimu ne mutandika kulya mu regimu kali mutandise kudduka misinde kulekawo bye mwali ebibalakidde. Mujja kukiwulira. Omukulembeze yagamba mujja kukiwulira. Ebya Minisita Balamu tebinaggwa, buli omu munnange abitaputa bubwe. Waliwo abasiima ate waliwo abali mu kuba nti nno bamulabula. Katubeere nga nabyo tubikuwa. Minisita Balamu ne Namere babongere ku security. Bannaye bateesezza bubi. No. Where is their toy? So who is there? Who's going there? Oh, they have just used it. You mean there are dogs which go there? If you condemn it, why did you destroy it? But even the other one is full. Akazayi mukatuuziza wano kuba ssaawa emu. Pressure ziri mu bibiri. Banange kino kiki? Why is this okay? What time did he come? Ask him. He came in the morning. These people are not okay. You can even, do you have a blood sugar machine? Ekyo nkikugamba nga nze generations. Abaana bano mu nsonyi obayita abaana ba Uganda bazaali abagala ensi yaabwe. Omulimo gwe baatandika jjajja. Omulimo guno gubadde gutiisibwa okumala ebbanga nga tewalayagala gutandika. Bano ababiri baagutandise bafuuse threat ne bafuuka ate ngera bajja kufuuka ba victims ate era bafuuse ne ba assets mu ggwanga Uganda. Lwaki nkugamba nti bafuuse threat? Abaana bano sectors ze bali mu kuyingirira si malwaliro si masomero si nguudo. Mulimu abantu abalina ssente, mulimu abantu abalina obusobozi, mulimu abantu abasozuka ku makya ne bagamba nti emmundu zikaabe. Tetwagala kubafiirwa. Ekyo nkikugamba nga nze omwana omunnayuganda ayagala ensi ye. Nyina fiye egamba nti bano ababiri tebali safe. Simanyi lwaki naye nyina ekirowoozo ekigamba nti bano ababiri tebali safe. Ate nze kasita nfiiringa ekintu ebiseera ebisinga kibeera kituufu. Bano abaana bakoledde ddala omulimu ogwalema bannayuganda ababaddewo. Bano abaana bazuukusizza ekintu ekyalema bannayuganda ababadde mu bukulembeze nga batugamba nti baagala nnyo jjajja, baagala okulaga abantu jjajja byakoze. Bano abaana batansizza jjajja ebivumu abantu n'obukyayi bwe babadde nabo towards jjajja nga baga nti takola. Tenguudo tazikoze, masomero tagakoze, malwaliro takoze biki. Bavudde ne bakulaga nti abikoze. Just abayina okutuusa obuweereza tebabutuusa. Kati mbuulira lwaki abaana bano tetulina kubongera security. Bakuumibwe. Babeereko emmotoka ezibatambulirako ng'ate tezitambula butambuzi nti bali mu maaso bali mabega. Bakole ne kye tuyita defensive driving. Nga bo babeera mu kkubo tewali abali mu mabbali, tewali abasemberedde, tewali abayisa. Nammere ne Balamu beetaaga obukuumi obw'amaanyi. Njagala n'okubeebaza nti tebatya. Babagamba bring it on. Tebatya. Bagenda kujja ku makya ssaawa 11 bayingire mu ddwaliro lyo bakubuuze nti wano. N'olw'ensonga eyo
nsaba abantu bano bakuumibwe beeyongerera ddala okukuumibwa. I'm going to wait ne bw'olikomawo mu myaka emirala 2 ate sigenda kufa ngenda kubeerawo. Njagala okwotinga bino essaala zonna ze munsabire ez'okufa zinyongera kumpa bulamu ngenda kubeerawo. Ojja kunsanga nfeesinge bwati bwe nagamba Doniasia ensi yamukyukira mu biseera bitono nnyo nga tewali asobola na kumanya nti Doniasia basobola omutika ne bamuzza wano. Nze mu bantu bennekakasa abalina omukisa ku lukalu lw'ensi Doniasia alina omukisa. Ate Doniasia is a strong woman. Ensi yakyukira Doniasia nga ne ssente ze zaakoze obuwanana bw'ensimbi na kati ekimukaabya tasobola kuzeetika ziyingiza Uganda. My sister full figure Mama Flower omukyala omulungi omuyonjo omuwoomu omukumuufu. How are you today? Nange nsaba nina nkyenjagala okusaba naye nga nfukamidde munnange nze muganda wo nabadde eno nga mpaga nga nsanyuse ng'osibye entongo naye mbadde ku live ne bagamba ntongo alina abaana 2 ate she's a single mother. Mami tubadde tusaba musonyiwe ayize musonyiwe tajja kuddamu kuba kati bambi she's a single mother obwana bwe buli waka obimanyi munnange emimwa gino gitutunda musonyiwe bambi. Forgive her ayize on her behalf. We are sorry and ashamed of ourselves and herself. Tajja kuddamu musonyiwa mami mukama akumpeera omukisa ng'osonyiwa. Naye nga nalina obusobozi bannaye obunfunira akamotoka nkeetagira ddala okuva lulisizangawo mu motoka bwe mba siina mu motoka obulamu bwange buba bulala tebuggwayo buba tebumalaayo. Be bakuwadde ekitanda bakuwadde entebe twabadde ne bakuwa TV abantu beebuuza ogenda giteeka kuba tugambe tulina nnyumba. Nnyumba twagifunye batusondedde akasente netufuna ennyumba era kati tuli mu kugigezaako kugiteekamu bintu. Ekitegeeza kati wetuva wano gye tugenda? Bwe tuva wano gye tulaga. Ennyumba eri sayidi ki? Ennyumba eri ku Salama Road. Kuno wafunye efaanani etya? single room, double room, kiri kitya? Eri double sifuna single. Era nga star. Sebakangako omusingo mwana. Ekigwe? Olira bulungi kyoba omanya nga kati abuse egenda ejjulamu ebintu. Naye nga bingi ebikyabulayo, sinafuna fridge, sinafuna fani, sinafuna ufa, bingi bye sinafuna gwe kyoba. N'omukazi mwongereko bagambe tunafuna na mukazi naye ng'ennyumba weeri. Ennyumba yo weeri omukazi sinaba. Pozi kino kye bakola si kirungi. You cannot humiliate a head teacher in front of learners. That's not administration. Balamu bandigeze mu ssomero okulambula ng'omukulembeze omulungi you survey as you take note of the mistakes oba errors zoba okoze eki zoba olabye olumala nga mudda mu ofiisi ng'otandika okubuuza teacher abaana bagambye guno omukaga n'ekitundu ekirungi baba bakonfessinze mu maaso go n'agaani n'aget teacher kati omaasozasoza teacher bwotyo mu baana enkya bagenda kudda ku abafeesinga atya anti ye Balamu akola kituufu kugamba nti sente za gavumenti zoononebwa. Through administration and leadership, that's not right. You cannot humiliate a leader in front of the subjects. Okikolera bakaddo secondary twagala tudiscussinge ku reality Uganda entuufu yeeriwa. Government teteeka mu masomero sente. That's the reality. Okijjawo ekyo. Government teteeka mu masomero sente. Ngenda kuwa example mu ssomero limu linagendako emukono. Ng'omuzadde amaze okundoopera nti omwana we bamugobe school fees wa $3,000 nga kusomero ya government nemugaba bamugobe school fees wa $3,000 neŋŋamba yate omwana wange candidate agenda ku missinga mox kunze tekisoboka nemugamba genda yenkya ku UPE school eyo ndabe obuzibu bwavudde. Bwe natuukayo okwemulugunya teacher n'ansitula n'antwala mu kibiina nandaga abaana nga tebasobola n'omwana omu bali ku desk batudde naye ng'omulala awandiikira ku bisambi atuzaawo kana akabiina gye kasembera ekitaba kisadde ku bisambi kwawandiikira n'aŋŋamba UP1 n'antwala mu candidate classes ng'abo bali yaddeko naye nga muli mu desk empya mu kibiina n'aŋŋamba ezo desk empya z'olaba ze ziri zoyiseeko mu luggya ng'omusajja ali mu kukola ki kubajja
bwe yamala nanzayo mu kibiina mu ofiisi ye n'alaga ebbaluwa zali awandiikidde district education officer ng'asaba emmere ng'asaba desike ng'asaba equipment ng'asaba n'abasomesa be babateeke ku payroll ya gavumenti nga kikoledde emyaka 5 nga taddibwamu nga tafuna buyambi bwonna naye tulaba pulezidenti agamba yali awandiise atandise okufandalizinga ekizimbe ekipya through all B's and OGs of the school. Why? The government was not funding the school. Namala mwebesera wenalambulira n'essomero eryo gavumenti ng'emaze okuyisa ekiragiro nti amasomero mu buugi oba abaana bateekemu amata. Gavumenti naye masomero gayo tegulirayo mmere kyokka yagala abaana babeere mu kibiina. Omukazi n'aŋŋamba okwewala embeera eyo nga tuyinira gavumenti ejje twasaba abazadde through PTA meeting. Bweteta muda badde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusobera ngo subscribing ngo liking nga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.